Beegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku byalo omuli bassentebe lwe batandise okuwenja akalulu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu akulira ofiisi ya ssentebe wa NRM e Kyambogo Hajjati Hadija Namyalo alagidde buli mukwanaganya w'ekibiina kino mu disitulikiti okufaayo okwenyigira obutereevu mu kunoonyeza bannakibiina obululu awamu n'okuwandiika byonna ebinaabaawo mu kulonda okwewala okubbibwa obululu bwabwe. Yoweri Kaguta Museveni told us to work as part of a dynamic team to ensure that we deliver victory to the mighty movement of NRM. Come Women Councils, come LC1s. Kyokka bano pulezidenti abakalaatidde okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okubba obululu n'obuvuyo obulala ssaako n'okwewala okuyingirira emirimu egy'akakiiko k'ebyokulonda. To do what? To monitor and mobilize for the best. Don't involve yourself in vote rigging. Bananga temugenda nje bagamba to ONC ya byaka bulu ya kwatidda. Oshegera. Temubiyingira mwebyo. Atera Hajjati Hadija Namyalo bw'ati asimbudde abakwanaganya b'NRM okugenda mu bitundu byabwe bannyikize enjiri y'ekibiina kyabwe kibayamba okuwangula akalulu k'ebyalo. Flagging you up to go and ensure that we secure victory because we office of the national chairperson only. Because if we go for less, we are going to give out this position to opposition. Or an independent. And you are very much aware. Abakwanaganya b'ekibiina ky'NRM betwogeddeko nabo bategeezezza nga bwe bagenda okutwala obubaka bwa ssentebe waabwe ng'ensonga enkulu mu kulonda ba ssentebe okulaba ng'okulonda kutambula bulungi. Kasanti NRM yo yawangudde dda kubanga ffe otulina structure ziri organized. Ffe otulina ekibiina ekiri organized okuviira ddala ku kyalo paka ku mutendera ogwa waggulu. Tukakasa nti nga tweyambisa structures ezo n'obukodyo national chairman bw'atuwadde atugenda kubeera bawanguzi. As coordinators, we should also look forward that when we are in the field, issues of violence, we should mobilize because the election we are going in, all political parties will be involved. Nadda ofisi yaffe etugayidinze bulungi nnyo. Tetwagala fuja aba isimu baleke bakola omulimu gwabwe security egenda tuyambako kubanga bavuka banu badde besomye okukola effujjo nga bamanya akalu bajja katwalanga ka kibuli. We want to encourage all our NRM members out there, all the youth, all the Bazukulu ba M7 out there, that let these elections be free from violence, free from intimidation, yes, as we mobilize for NRM flag bearer. Kimera David yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.